ate mu abanene abefula abanene Kabushenga yalina bayigiriza Kabushenga la Kabushenga yalinga Katonda namulabya asaba omulimu mu KCCA natidde agalagwa iddi Jesus abo banene nga bakyali mu office teri muntu munene mu government eno kujjako Yoweri Museveni kino kanchi bagambe nobody. Can I hear that again? Teri muntu munene mu government eno kujjako Yoweri Museveni ye munene wano kamba kumenyera abantu abali abamanyi Jeno Kale Kayihura yali IGP Allah ngamalayo wezi ali mu kulunda mbuzi Twaina John Patrick amama amabazi super minister nga yingira mu parliament ya Uganda moloka ine etokota kuva ku macha paka kawungezi nenga yali munda etokota ngiri wali etokota kuva ku macha yes mafuta Twaina Rebecca Kadaga speaker yali amalayo atibwa nkubuli afemba yo mulala my favorite former PPS Ameria Kyambadde oya Ameria Kyambadde mu Uganda kiwaliberayo PPS yina Buyinza nga Ameria Kyambadde nga bwagano kola Museveni entebe nero wakitula kyonza mulabirayo obekisozi where are they tibabatisa nze bano bajeno bo number respecting nesi batya akitegere wo offices ezibafula abekitalo neti bayinabwe bali era namulabo yo mu UCC nga yogenesekana okuzeka ajijja kama iche kitegezo kutandika radio ngeno amache kitegezo kusasula abakozi abasoba mu 10 buli mwezi olwokuba to exposing abatujju abali mu immigration yali yankubideko simu private nti owaye ensonga ene erietya inga bayina nnyonyi zikuba buli wamu mwataba tena na jirita nze nyina bajeno katika nkubulire da anione IGP ani byakagaba mukwano gwange nesinga encha a miss managing office tujja buzimu yisamu zino track you get it so akole chichamu yes and bote bakizanti bakola chichamu oba tukwisaizinga jeno muhozi kaine rugaba mukama wange nge CDF muhozi kaine rugaba our next president gwate a brigadier mu ministry okay boba uli antu ali wa amanyi nnyo bamu office because you see why bote bakizanti kyoyogera kibubaga peteka lirino yetukwatisa kati nkubuzeemu ng'omuyivu lwaki mu State House President sibe yayise Anthony General's office kubanga be bagaidinga government ku mate